Balamusizaako baganda bannange mwenna abooli olangira olutwa Ssaabasajja Kabaka bajjajja abataka abakulu b'ebika bya Buganda n'abataka abagundiivu ab'enkizo ne bazzukulu bannange abalala bwe tuggumiza ebika bya Buganda n'abaana ba Buganda mwenna sibeerabidde Mukama yeebale kkuuma yenze mulongo mwagala omuzaana wa Kabaka gye nabaddeko eyo nasanzeeyo abantu abamu ku bo nga amaloboozi ge mbadde nga nkola gabatuukako awo nga tunyumya ku by'enjawulo baatandise okugamba nti aboogera muteekwa okwongera amaanyi mu kugamba Obuganda awatali kukiwummuzaamu nti Mayiga alina okuva e Mengo amangu ddala nga bwe kisoboka. Baayogedde ng'ensonga baziggumiza nange ne mbagamba era nga bwe ntera okwogera bulijjo maloboozi gange nti kibeera kirungi singa na buli omu nga nabo bennyini mbazingiddemu eddakiika bwe nadde njogera nga buli omu ku ffe ebirowoozo byaffe tubiteeka mu maloboozi n'abalala bonna kweganga babiteeka mu maloboozi ne biwulirwa kweganga ne kitabanga okwogera okuva mu bantu abamu naye ne kifugira ddala ekyokuteesa nga buli omu awa endobooza ye kubanga oluusi kizibu okulowooza nti nno byonna nga bw'oba byogedde buli omu aba akkiriziganya nabyo kubanga twandibadde tulabawo enjawulo omuntu bw'aba akkiriza ekintu n'amaanyi olaba nti nno akiteekako obudde kati naye kwegamba nti n'oli abeera akubuulira kikyalowooza kwegamba ebirowoozo ne bikubagana ne musobola okulaba kiki ekituufu kye mugyamu kati nga bwe tubalinda bannaffe abalala bakyetegeka okwogera ze nsazeewo nkole eddoboozi lino nsabye buli alikutteko litambuze mulitambuze mu bantu baffe bonna mulituuse ku bakungu ba Ssaabasajja bonna mu diaspora abali ku mawanga bye ŋŋamba mulituuse ku bannaffe abatambuza emirimu gya Kabaka Foundation ku mawanga abakola emikolo ne mukyaza Mayiga ne banne mwenna bannyabo ne bassebo abakungu okuva mu UK ne Northern Ireland, mu Rhineland, Scandinavia oba mpozi n'abalala bonna abategeka tta abamiruka wa Buganda mu Bungereza nammwe kiba kirungi nnyo ne muba nga mufunye ku ddoboozi nate ne mubeera nga muli wadde obudde ne muliwuliriza n'okulirowoozaako n'okubeera abavumu okubeera nga musalawo ekituufu ekyokukola ku lw'eggwanga lyaffe. Kansooke wano mpaakingewo kano mpola mpola. Sitera kwogera ku nsonga eno naye leero kanjogereko. Kasookanga ntandika kukola maloboozi nga njogera ku nsonga za Buganda ku mutimbagano n'awalala emyaka gigenda kuwera 19. Bye nayogera mu ntandikwa bye njogera ne leero. Okukyusamu olw'ensobi ez'obuntu kubaddengawo naye kutono ddala. N'olwekyo eyawulira bye nasookerako asobola okumanya nti nno kati bye tuliko. Naye kyenjagala okukkaatiriza wano kiri nti okukikola kino saava mu bbanga tekiriiwo mu butanwa era si bulabikolwa. Kati Mukama Katonda ng'akulese olege ku mbeera embi ate gwe bw'osanga nti olina okusituka obeeko ky'okikolera tekibeera kukola mulimu gwa bwannakyewa mu kutegeera okwange kubanga embeera ekutuusizza okukola ky'okola si gwe ogyewadde. Kati awo wensimbuka nga ŋŋamba nti kwegamba oba okola emirimu ng'egyo obeera oteekwa okuba nga okkiririza mu mbeera ennungi ku lulwo n'eggwanga lyo. Kati wano mu Buganda obuweereza bwonna bwe tukola buli ku ekyo era tubukola lwa Ssaabasajja entabiro ya Buganda entiko ya Kasolya kwegamba ayimiriddewo ku lw'obumu bwaffe gwe tulabiramu byonna ebitukwatako okuva ddi na ddi byonna bye tuliko okuva ku busika bwaffe okutuuka ku neeyisa yaffe
jjo ne leero. Kati ekibuuzo eri bannaffe abagenda ku mikolo mayiga ne banne gye bakola ekiseera kino mu Buganda ne ku mawanga nti bw'abeera nga Ssaabasajja Kabaka takyabeera ku mikolo n'abantu abo mwe mugenda kukolayo ki? Mwe muweereza ani? Bwe mukola emikolo abantu abo ne mubayita muba mukola gy'ani nga Buganda teriiyo? Muba muyimiridde wa? Bwe babeera nga Abaganda bangi ku butaka bava ku mayiga ne banne bo baamuta, bangi baamuta dda. Buli omu ku bo yamwegobera ye ku lulwe era tebakyamulaba era tebakyamuyingirira mu bintu bye. Kakati ogenda n'owulira nti nno batwala abantu ne batwala oluwalo ne bakola batya nti babasasula busasuli n'oluwalo be balubawa ne mululeete nga tebabasasudde busasuzi oddutwalayo kubanga era lwabwe bo ne balulyanga era bulijjo bwe bakola. Mwe bannaffe abakulembera mu bintu ebyo ebigenda okukola tababiruka wamu nammwe abakulemberwa mmwe abatakwatagana na Baganda bannammwe abaabulijjo abali eka abagobebwa ku mataka ne basalawo nkino ne tujja kgenda nakyo mu maaso ababonaabonyezebwa kuva mu Buganda Land Board n'abantu abalala abo bonna abali mu bintu ebyo kwega nti ekigendererwa ekyammwe kye kiruwa? Zirindaba olwange oba nze nkifunamu? Naye ndowooza kyetaagisa okwongera okunnyonnyola ku nsonga eno era ndowooza kisingako leka nduviire ddala ku ntono. Waliwo omukyalo omuwandiisi w'ebitabo mu Nigeria ayitibwa Chimamanda Ngozi Adichie. Yawandiika n'agamba nti ndi mu Nigeria kubanga omusajja omweru yatondawo Nigeria n'agiwa okubeera ekyo kyeri. N'agamba nti ndi muddugavu kubanga omusajja omweru yakikola bw'atyo nti obuddugavu bubeere bwa njawulo nga bwe kisoboka okuva ku bweru bweye obweru ye bw'ali. N'agamba naye nali mu Igbo ng'obweru tannajja. Ensonga yange eri nti Omwafirika oba tugambe ekyo Omwafirika kyali ekyannamaddala ekyo kyokka kyali mu ddala ly'eggwanga lye. Eggwanga ye lyayita tribe. Yagamba bw'ati mu Lufuuti, my point is that the only authentic identity for the African is the tribe. Emirimu gy'omukyalo oyo gye twabadde twogerako n'ebigambo byebyo eyo gye nabadde gye nasinkanye ne baganda bannaffe era nga ffenna tuwagire bulungi ebigambo bye ebyo bye yayogera bye mbagambye. Engeri endala ey'okukyogeramu eri nti Katonda kyagamba nti omuntu kyali era kyekyo omuntu kyali kubanga kaŋŋambe nti nze ndi kitonde kye. Ye yamanya ekirozo ekyamusookera nga tannantonda gye kyava era n'ebigendererwa bye. Era bwe wejjako ekyo kye wali mu ntandikwayo obeera tolina ky'oli, tolina ky'osigaza kubanga n'abantu be weesibako n'ogamba ndi Munnayuganda kubanga Omungereza yagamba nabo banoonya ayamba. Ate abantu bakyuka. Gwe weesibako gwe weesigamako enkya omusanga ng'ali ku birala era n'akwegaana. Era kubanga ojja kiwulira nti abeeru abamu mu kiseera kino bagamba nti musango gw'abaddugavu okwereka ne bafuulibwa kye baafuuka. Kati yo abeera akweganya agamba nti nze si musango gwange olwekyo tekiri ku nze kati olwo oba osigaddewa. Mu kwogera ku ngeri ekipooli kya Uganda gye kyatukakibwako twatuuse ku ngeri obulamu bw'Omuganda gye bugenda nga buva mu buwangwa kweganga obulamu bwe buseetuka okuva ku buwangwa n'ennono kwe baawangibwa era ng'ekyo kye kiviiriddeko Abaganda okubonaabona n'okufa bo nga bwe bagamba bannange. Oyinza okugamba nti nno bikwatagana
ngendekaawo katono ndibikwatagana kubanga ogwa sitaani gwakkemu gw'omuntu gwakukkiriza. Kati bw'abanga abazungu bazze ne bagamba ebyo bye bakugambye tekitegeeza nti oteekwa okufuuka ekyo. Awo wabaawo obuzibu kubanga omuntu agamba ekiseera kyonna nti agenda n'abagenda twese kuba ng'enswera y'okumugugu nga byasanga byakoppa byagenda nabyo, abantu tebamutwala ng'ow'amaanyi era alina okumanya kugamba nti ekyo ate kye tuvuddeko emabega kigende nti obeera wennyini teweemanyi nga teweetegeera buli ayagala yakutwala gy'ayagala. Kwega otandika okubeera ng'omujega era ow'okujoogebwa. Buli ajja yenna akutwala butwazi gwe tolowooza mu by'okola toyina kwega ku kipimo kw'obitambuliza n'omanya kino kitambula bulungi kituukiriza n'ekyo kyendiko kwega n'olyoka oyawula mu bikolebwa kubanga buli kiseera kyonna wabaawo ebyokulondako bingi n'osalawo oluusi tebiba byangu oluusi ate tebiba bizibu nnyo mu njawulo eya wakati w'ekisooka n'ekiddako naye kwegamba nga biraga obunywevu bwo n'obukkiriza bwo mu ekyo ky'oba olina ky'okkiriza. Kati abaami bano nga boogera babadde bakkiriziganya kubanga ebiseera ebisinga obungi nze bwe mbeera mu bantu engeri gye ntera okwogerayogera wano ku maloboozi ntera okusirika ne mpuliriza abalala bye boogera kwegamba nkitwala kiseera kyange okuwuliriza ne bannange abalala gye boogera nti babadde bakkiriziganya nti ekyasinga okubeeza Buganda ey'ekitiibwa n'okumanyika ensi yonna gwe mukwano wakati waabwe n'obuntu bulamu era nga bwe bagamba ekintu abaatusooka nga bagamba nti bajja kukola ekintu bakikola ekyo nga basengana kukiragira mu kukuuma buwangwa bwabwe n'ennono era nga nti era mu buwangwa n'ennono mwe mulina okukuuma eggwanga lyabwe mwe mulina okulitambuza kubanga n'okulirwanirira kwennyini kiri mu nnono era ne mu buwangwa. Kati omwami omu yaleese kugamba yayogedde ku bantu b'ebiseera byaffe abamu abamanyi okugamba nti bajjajjaffe baali bakambwe naye ate omulala n'ajja n'abuuza nti mwe abatali bakambwe mukifunyeemu ki? Bali nze bwe ntunula engeri gye bakikolangamu ate si bajjajjaffe bokka, tunuulira ku Bajapaani, tunuulira ku Bangereza bennyini n'Abafalansa. Abantu ab'ebiseera eby'edda baabeera bakambwe nga tozannya na nsi zaabwe ne bajjajjaffe bennyini nga tozannya na nsi yaabwe ne bakuleka kubanga bo baali bakimanyi nti akaze katandika katono katono ne kavaako emitawaana eminene. Kati mu kwogera okwo emboozi obwedda bagira ne basulawo bino ne basulawo biri kwega emboozi n'eranda negenda ku kirala naye nze kyenjagadde okulondamu ku byabadde bayogerawo bayogedde ku muzaana wa Ssekabaka Ssuuna II Namasole Nanteza Gwolyoka eyazaala Ssekabaka Muteesa I nga eyazaala ne Sultaani w'e Zanzibar ow'omukaaga eyayitibwanga Khalid bin Bargash. Ebyafaayo bitugamba nti Ssekabaka Ssuuna yalina abakazi abasukka mu 500 naye nga Nanteza Gwolyoka nga ye muganzi. Kati lumu Abawarabu bajja okukyala embuga mu Lubiri, Nanteza n'awulirwa ng'agamba nti basajja balungi. Ssekabaka Ssuuna n'agamba abagenyi bagende naye bamutwalire omukulembeze waabwe nga bamuyita Sultan Said Bargash bin Said au Busaid nga bamutwalira nga babatwalira Namasole olwo ng'akyali muzaana Nanteza Gwolyoka nga bamutwalira ng'ekirabo okuva ewa Ssekabaka Ssuuna kubanga omuzaana wa Kabaka okutunulira omusajja omulala kyali kivve nnyo era kikyali kivve naye akati ffe ng'ebintu ebisinga obungi ng'ebyo awatali kubitunulako twabizza buzza bbali naye nga kyabeera bwe kityo. Naye olw'okubanga Ssekabaka Ssuuna yali ayagala nnyo omuzaana Nanteza Gwolyoka kwe kumugondezaamu n'amuwaayo bamutwale. Eyo nno gye yazaalira Khalid eyafuuka Sultaani mu 1896 naye bagamba obwa Sultaani nti yabumalako essaawa 12 zokka
ne bamuggyako kubanga Abangereza baali tebamwagala wadde abantu gwe baali beerondedde, kubanga ne kitaawe Nanteza gwe yamuzaalamu naye abantu be baali bamwagala nnyo kubanga mu bukulembeze bwe bagamba nti yakola ebintu bingi nnyo ebyakolebwa katugambe nti nno era abantu ne babisiima, naye Abangereza oyo Sultani omukulu tebamwagala kwegamba olw'engeri ndowooza gye yali akulemberamu abantu bate ng'ebyo n'engeri Abangereza engeri gye bagendanga nga bakolona amawanga ne balaba nga balina okumugyawo okusobola okulandiza ekintu kyabwe obulungi bwe baali baagala kweganga tebayinza kulekawo ono mutabani we, era naye bamutwala bamuwaŋŋangusiza Seikyereesi era gye batwala ne Ssekabaka Mwanga gye yali, naye okugenda okumutuusa eyo okutuusayo Sultani nga Ssekabaka Mwanga bamaze okumuggyawo. Ne kweganga nga tuddeyo ku nsonga yaffe, ebintu bino sandi byogeddeko mu kiseera kino, naye wali obaddeko n'ekkubo ly'otambuliramu buli lunaku okumala ebbanga, naye lumu n'ositula amaaso n'olaba omuti ebbali w'ekkubo eryo, naye nga bulijjo otunulangawo naye nga togulabanga. Wali owulidde katugambe ku bigambo okumala ebbanga naye nga tobiwanga budde kubiwuliriza kwega n'okubirowoozaako kubinnyonnyoka. Emmeeme yange yafunye ku ndowooza esingiridde bwe nawulidde ku birowoozo abantu bano bye babadde boogerako ebyokulinaana ekiwu, emisoso n'emizizo egikwatagana n'obuwangwa n'ennono. Simanyi bulungi butuufu bwa bintu ebyo kubanga mbadde sinafuna budde buuza ku bantu balala be mbadde ngezaako okutuukirira mbabuuze ddala kino kiri bwe kiti na bwe kitya. Saasobodde kubakwasa naye ng'ate njagala nkola eddoboozi lino mbategeeza ebintu bino kubanga mbadde nfunyewo akadde kano. N'olwekyo ebyo sijja bimenya naye nga bwe nabiwulidde ne ndowooza nti nno kanjogere ne ku nsonga eno. Naye nga bano bagamba nti ekyokulinaana ekiwu ekiwu kyennyini nakyo nayagadde okwongera okukitegeera okukimanya. Ndowooza ekifo ekyetolodde awo Namulondo ya Kabaka. Ne bagamba nti tekikoma kwega nkiyina emizizo gyakyo bantu kyabateeko kisemberera biki n'ebintu bwe bityo, naye nti ekintu ekyo tekikoma ku bava kuziika bokka kubanga ekyo twakyogerako nti nno abantu bwe bava okuziika tebasemberera kiwu era tebasemberera Kabaka nga bwe twalaba. Ate nga kwega nti olwokubanga Kabaka yennyini ye taziika era ne Luuga we taziika. Kati waliwo abantu abamu abajja ne bagamba nti nedda bannaalinnya asobola okubeerayo biki, ate ne wavaayo Omulangira n'atugamba nti nedda bannaalinnya bo basobola okubeera mu masiro gaabwe naye bennyini era nabo tebagenda Magombe. Naye ne bagamba naye ye Lubuga wa Kabaka omulamu ate ye tagendera ddala mu gundi mu bintu ebyo ng'era Kabaka bwabeera nga tabigendako ebyo mu mikolo egy'okuziika. Era nga bano bagamba nti n'oyo akutte ekifundikwa Lubuga wa Kabaka Kintu kubanga naye atwalibwa mu kyebava tebamuyita na Ssekabaka bagandi yabula bubuzi, naye era Lubuga we naye tagenda mu kuziika wadde ku mikolo gyonna egyo egibeera egy'okuziika. Naye twabalaba nga bagenzi ate era ne tulaba ne Wassajja nga naye era agenze mu mikolo egyo ate nga ebiseera ebisinga obungi abeera ali kumpi ne Kabaka. Kwegamba ne wajjawo abantu abeebuuza nti bwe baba bali bakikola y'ono bw'ajja newankubadde nga ye asobola okugenda okuziika naye akola emikolo egy'okulongoosebwa ne Katikkiro yennyini n'abalala abo abagenda ne balinaana ekiwu bagenda ne baziika ne balongoosebwa kubanga ate bangi kubo basiba mu mikolo egyo nti balongoosebwa nga tebannaba kuddayo kulinaana kiwu.
nze nendooza ne ŋŋamba nti nno abaganda bateekwa okweyongera okutunuulira ennyo mu bintu ebisoba n'ebikozesebwa mu busobo kubanga bw'osobya ekitono era obonerezebwa kitono naye bwe musussa okuba nga ebintu bingi nnyo mbikola mu nsobwe ebizibu byemufuna tebiyinza butabeera bingi. Bino ebintu by'obuwangwa n'ennono si byakuzanyisa ate si bintu bya Buganda yokka biri mu nsi yonna mu mawanga gonna mu buli kintu kyonna ekikolebwa ne mu makanisa gennyini mu kereziya n'emizikiti mwebiri mulimu tokola bwoti mwebiri era abantu ne bakkiriza nti bw'onookola bwoti ojja kufuna obuzibu bwe buti ate era ne bibeera bwe bityo. Obulamu bwonna bujjudde ebintu bye tukkirizibwa okukola ne bye tutakkirizibwa kukola ku buli nsonga yonna. Kati kanjogere ku kye nategedde nga naddala abaami bano bamaze okwogera ku nsonga ndeke okubajuliza naye mbabuulire ekiri mu kutegeera kwange nga bamaze okwogera ku nsonga z'amayiga kubanga awo baaleese ekintu ky'okwogera ku mayiga okweyagaliza omuzaana w'embuga kubanga bakira bakyogera nga bwe bakyepimako n'abakyala babaddewo bwe gutyo bwe gwabadde nga nabo bakyepimako naye ekimpaliriza okwogera ku nsonga eno kubanga ekyamazima kiri nti waliwo abantu abalina obuvunaanyizibwa obwogera ku bintu ng'ebyo ne babimulungula si eno ensonga ezisinga zino zetwogerako zirina abantu abateekwa okuzoogerako ezimu z'abataka ezimu z'abakikwega abateekwa okutuula eyo oba mpozzi nga n'abaganda tebategedde ne boogera ku nsonga oba abantu ab'enkiza abamu ne babimanya naye nga tebibeera bintu byakwanjula mu bantu bonna. Kati katugambe nga zino ensonga ddala bwe ziba nga weeziri si ze wandisanze abantu bwe bakuŋŋaanidde nga zoogerebwako ng'emboze etulibwamu abantu abangi kwegamba nti naye bw'okirowoozaako ng'osanze abantu babyogerako ate naawe tofuna bulungi maanyi gaga nti baleke byogerako kubanga bwe babireeta obuzibu ne babyogera kate gwe bagende temubyogerako Mugema yateekwa obikolako ne Naddulu Kibaale ne Kasujju Lubinga ne Nabikande n'abooluli olulangira n'abalala abataka ab'enkizo ab'enjawulo kwega ate bw'obagamba nti temubyogerako naye nga byogerebwako ebbanga ddene naye nga ate nabali abandibadde babyogerako tolaba ate bavaayo byogera kwegamba nti ofuna engeri gy'otoyinza kuvaamu kigambo kibaga nti abange ekyo mulekeraawo okyogerako kubanga te wabaawo ensobi oliaga nti obutamanya tebukugyako omusango tekitegeeza nti mmwe temujja kubonerezebwa ebiva mu kintu ekyo singa mubeera nga bikoze eki nga temubyogeddeko nomugaa nedda tusirike busirisi kubanga ebbwa ne bw'olisirikira nga tolitaddeeko ddagala oba kulifaako ne bweba bulwadde kyonna gwe nogaa nze sinja kwefuula nti sikitegedde bwe kiba nga ekikiwonya si kwebuzaabuza tekijja kuvaawo kubanga omuzaana w'embuga n'abakyalo oba n'abagereka abeera muzzukulu w'abajjajja abataka bakulu b'ebika nga ffe naye ate era ekitiibwa kye kya nkizo kibeera kisukkulumu kweganga era ffe eyo tetugendayo ate n'okuba nti nno maka ga baffe kwegamba nti n'ekitiibwa kye tuwa baffe nakyo kibeera kyanjawulo nti kwega ekintu kibeera tetukiyingiriramu ddala naye ono mayiga amwegwanyiza ono mayiga ono tukkirizibwa omugambako kati nze awedda wensinziira ŋŋambaga ndi mwogere ku ono oli mumuleke era tubadde tuwulira abantu bangi nga boogera ku nsonga eyo kubanga omuntu okumala okubawa obwakatikkiro n'ebikolobero byonna byakoze ate okuwulira nti yeegwanyiza mu k'embuga kyokka ng'atambulira ku lusegere lwa beene nabaga nti sijja kwongera kujuliza abantu bali naye ng'endowooza eno gye mbawa kubanga omuntu bw'omuwulira ng'ayogera ekintu n'akuwa endowooza gy'akuwadde oluvannyuma endowooza eyo kwega nayogera ebintu byayogedde oluvannyuma endowooza eyo bw'ogiyingiramu naawe efuuka yiyo kubanga bw'otunula engeri gye tumulaba mu bifaananyi ng'ayambadde ebikooti ebitayitamu masasi ng'azimbye ekifuba
ate ng'alina n'obumundu obulabika ne banne abamulinaanye bakwano be nabo basowolayo obwabwe kwegamba okusooka byonna ogenda n'olaba nti embeera eyo ebeera ekkirizibwa abantu okusembera ku kiwumu mbeera efaanana bw'etyo yonna ng'ogikutte wamu nga Mayiga bw'abeera. Kakati ne weebuuza nti watya nga n'ebyakola eby'ettima ku Buganda okugoba abantu ku ttaka okukulemberamu okwonoona ebiggwa bookya bino bookya biri bamenya bino okulimba okubba ssente z'amasiro n'okubulankanya ez'emisinde n'ebira byonna ng'abikola lwa bujja na bukyayi eri Ssaabasajja. Ate kizibu oba katugambe tekisoboka oli kukyawa Buganda n'atakyawa Kabaka waabwe ng'akyaya Abaganda kubanga naye Kabaka waffe Muganda, oba okukyawa Kabaka n'atakyawa bantu be abamwagala kubanga yabakulira. Watya nga Mukembuga bw'abaako omulala amwogereza mu ngeri abantu gye bayinza okulaba ne bayogerako, watya nga kiba tekikkirizibwa kulinaana kiwu, watya ng'ono ayita awo n'abeera ng'akola ebikolobero abantu bakyawe Kabaka nga bw'amukyawa ngamba bugambi nti watya. Omanyi waliwo ebintu ebimu bw'oba ng'osomyeko ku bitabo ng'ebya Bayibuli kuba ne Bayibuli naye ejjudde kino tekikkirizibwa kiri tekikkirizibwa, bagamba ni omukyala bw'abeera nga si mulongoofu ng'ali mu biseera bye eby'obutabeera mulongoofu, bw'omukwatako naawe obutali bulongoofu obwo bukugendako. Ate n'omuntu omulala bw'ajja n'akwata ku ono eyeggyeko obulongoofu era naye afuna obuzibu. Kakati bw'oba ng'ojjukira mu Bayibuli mulimu omukyala eyali yalwala ekikulukuto, kati n'agenda n'akwata ku munagiro gwa Yesu. Yesu n'agamba nti mpulidde amaanyi aganvaamu. Kati gwe omuntu omulala atalina maanyi mangi ganaakuvaamu ne galongoosa embeera yonna, kyova naawe osigala ng'ekintu kino kikoze eki kikugenzeeko. Kati ŋŋamba bugambye engeri ekintu gye kiyinza okutambulamu nze engeri gye nakirowozezzaamu. Kati nga bano abantu bagamba nti okusooka byonna nti oluusi bano bannyini bakatende ba John abasembeza Mayiga wano balina omusango ndowooza okusinga ne Mayiga yennyini kubanga ye si musajja Muganda n'olwekyo ebintu bino abeera ebisinga obungi tabimanyi. Naye kwegamba nti bw'aba ng'asembedde ono n'aba ng'ayinza okukola ebintu ebizira ku buli lunaku oba bimeka era ebimu n'abikola olunaku lwonna n'abisiibako. Kwegamba nti abantu babeera batuufu abakyesibako ne bagamba nedda ateekwa okuvaawo ateekwa okuva emmengo kubanga mu butuufu nyo kibeera kisukka kibeera kiyitiridde. Ate naddala bw'ogattako ekyo nti ekyokubanga n'ekyo ekyokubeera nti abeera yeegaliza Mukembuga kwegamba nti waliwo embeera ebeera erabika nti Abaganda bwe babanga abataka bateekwa okukikola tebakikoze kubanga bwe muba mulinze ng'Abaganda byonna ebikolebwa abataka byonna ebikolebwa Ssaabasajja byonna ebikolebwa bonna abakola bye bakola ab'amasaza byonna babikola ku lwaffe Baganda. Ne bwe baba nga bo bali mu mbeera ng'omuntu abasimbyeko amaaso oba nga abantu babasimbyeko ayogera gwe baagala bakube bakole batya. Kati ffe Abaganda ffennyini naffe tuyinza kuluna butunuzi ne tuggwawo ng'ekintu tetubeera tukyogeddeeko na kulaba ngeri kye tuyinza okikwasaganyamu kubanga ffe bangi. Naye nga abaami n'abakyala Abaganda mwenna kino mukyeteekeko. Mwe mwandisobodde okutambula wamu n'omuntu ng'oyo kaŋŋambe nga kiri ku ggwe ng'omuntu tukyekomezeewo gye tuli ffe ng'abantu kubanga ffe tulina kakati okulaba nti nno tukikwataganya. Eno nga bw'akola effujjo ku bintu by'obusika bwo
eno bwe yegwanyiza omuntu kyokka yeesabise ng'agenda okutabaala eddakiika eyo ayambalidde n'ebyuma eby'olutabaalo gwe omukyalo muganda gwe ekyo wandikikkiriza wandimuganyiza okukutegekera emikolo naawe n'ogigendako omusajja omuganda gwe ekyo wandikitambuliddeko n'omanya nti ono ayagala kubeera gundi musajja munno atokota omuntu okitegedde kyokka ng'ajja ng'ayagala okulwana buli lwatambula ng'omutadde n'okusembera w'oli ye ebintu ebyo bikkirizibwa bannange tebizira kubanga ate kati katugambe nti nno ffe ng'abakazi kale kale naye abasajja tebamanyi kugabana oli ne bw'abeera nga yayagala okusigula ate omusanga nga yasinga n'okubeera n'obukyayi kwegamba tekimugaana ng'amanyi nti no yali mu kifo ekyobuyiikiriza ekyokuyiikiriza ate tekimugaana kukwatibwa bujja na kufuna mpalana kutandikawo mpalana ekisinza okudobonkanya Buganda n'embeera zaffe ng'Abaganda bantu ffe kwesuulirayo gwa naggamba n'obutawa budde ebintu kubirowoozaako buli nsonga yonna netugiwulira ne tugireka bulesaawo nga tulinga abalinda nti ani agenda okujja akola atya ne tubeera ng'abantu abakulu ne tuba ng'abali mu maka gye baga nti weekolera bubyafujjo oba byekolera waabwe n'essowaani ogirirako n'ogirekawo ku lubalaza tofa nayo bamaama agyagala agijjewo oba tayagala alekeyo kweganga tuli mu mbeera bwetyo ku mulembe guno bajjajjaffe si bwe baali n'abakadde baffe oli awo si bwe baali abaalwana entalo ezaleeta zino gavumenti eziriko kubanga bo ate okusingira ddala tuteko kimanya nti okusingira ddala bo okulwana bayagala kuleeta bwakabaka bwabwe naye ng'ate era sigamba nti baali bamanyi ddala ngeri ki gye bayinza okikolamu naye bakozesa ekyo ekyaliwo era ne bakifunya naye kwegamba ebintu bino byatuukanga waggulu ng'abantu babikyamya bali tebaatandikira wasobu ekyabantu kye mulina okumanya naye bwe bweyongeramu abalala ababirowooleza abo be baabikyamya naddala nga bawuliriza abakoloni n'okulowooza nti tulonde amakubo amangu kati oluusi n'osanga abantu baffe nga beesiba ku buntuntu nga babagamba nti nno tukole ekintu ku lw'eggwanga nga beesiba ku buntuntu ng'ebyo byowulira tugenda mu ttabamiruka balondawo obuntuntu bagenda okukola bwe banyumire tugenda kusomesa baana kuluka mikeeka kuwaata matooke situgaana n'ebyo byonna birungi naye buli kintu n'ekiseera kyakyo kubanga emikeeka gy'ogamba na biki ebyo bagenda kugirukirawa ng'obutaka bwonna enkoota myala zibufumbekeddeko omukaddanzaala omukyala ekyo kye yagambanga nga tukula nti okumanya siraddu nti kunaakusanga gweyo gy'otambulidde ng'oli ku byo ne kukugwira oba ng'otudde awo wamuko ne kujja ne kukugwira olina okukunoonya kale obutanoonya kumanya nakyo kituviiriddeko nnyo Abaganda naddala abali ku diaspora naye n'abali ku butaka naye ate abali ku mawanga bakiyitiriza okwegatta ku bali b'enkwe ne mubawagira ne mubawaana ne mubawa amaanyi ne mubayamba babalimba timukolera ggwanga lyammwe so nga babafuulamu dda balabe eri eggwanga lyammwe balabe bammwe mwennyini balabe babajjajjammwe ab'abaana n'abazzukulu bammwe abakolerera okwesaanyawo mmwe mwennyini n'abaana n'abazzukulu bammwe kati gwe muzzukulu wa Buganda munnange nkuwa ekyokulabirako obadde ng'otuula ku mikolo gye mutegeka mmwe mwennyini emikolo gino kansooke mbabuulire kino nti bagikolanga diversion kubajja ku mulamwa kubanga bamanyi nti abantu abali ebweru bulijjo beekolangamu omulimu ensi yonna ekimanyi nti abantu abali ebweru bamanyi okwekolangamu omulimu ng'ensi zaabwe tezitambula bulungi ne balyoka bakomyawo amaanyi ne galeetawo enjawulo kati ffe abaludde mbagaye nti nze ngera kweza emyaka 19 nga njogera era emyaka egyo 19 kitegeeza ne mbadde nga ngoberera
n'olwekyo ebintu ebisinga obungi byonna ebyagenda mu maaso mmanyi bwe byatandika era mbadde mbyogerangako eri abadde baagala okuwulira era nja bikuwa mbeera nsobola obikuwa nga bwe nkwerako n'obujulizi n'ebifaananyi kino kyatandika bwe kiti kino kyajja bwe kiti kino kyayingirawo bwe kityo naye nja kusooka nkubuulire nti omusajja gwe bayita ono omwawulo ono eyakafa Father Grimes yabagamba kwega ebintu nga byebimu bye twalinga twogera ate omuntu n'ava eri bambi yakola omulimu munene n'awandiika ekitabo naye n'ayogera ensonga eyo nti nno okulonda kwa nkaaga mu ebiri ti Abangereza babba kubbe nga bakubbira Obote era gavana n'alekulira n'agenda era n'abaawule bangi abaawule abaali abaddala kuba bakuwulira abasinga obungi baalinga bambega nabo ne bakola ki ne basibako ebyabwe ne bagenda ate nga Bob Asozi eyali n'embisala bya mini yaliwo naye yajja ngambega naye bwe yali tannafa emyaka mitono egiyise yagamba nti nno okuvuganya kwokka gavumenti ya Uganda kweyina Buganda tewali kirala kati bwe byonna okukonna okumanya kuzze kutambulanga n'abantu kubagambanga naye akati bo bakitegeera ekyo nga temukimanyi basobola obbakuba nga temutegedde nti babakuba naye kanzireyo ku kyembadde mbategeeza ku mikolo egyo gye mutegeka mmwe mwennyini nga babayambako bannammwe nga Mwami Mayiga abamu bwe bamuyita RDC wa Museveni simanyi oba wali weetegereza ebifaananyi bye mbadde nga muwanikayo ku mikolo egyo ekifaananyi ekimu mwakiwanika gwali mukolo ki Nnaabagereka Sylvia Nagginda ng'atudde ku ntebe nga queen nga si queen consort singa queen mukyala wa king naye nga queen nga kabaka amuyimiridde mu mabega ng'alinga kwega nga kabaka ekifo kye bamutaddemu kiringa kya mumbowa kati tulina ekifaananyi kya Ssekabaka Daudi Chwattu ng'ali ne omugole Irene Namaganda omuzaana ndowooza abasinga obungi mubadde nga mukiraba ne bw'oba nga okigugudde era okiraba nga naye olaba nti Irene Namaganda atudde mu kwetoowaza naye kakati bw'onoolaba ekifaananyi ekya Nnaabagereka ye abeera atudde bulungi nga yeegazaanyiza emikono gyombi ng'agiwanise ku ntebe ng'ekifaananyi kino tekiraga bwetoowaze nga bw'olaba ku Irene Namaganda nti atuula ng'olaba nti nno nti nga kiraga nti amuli okumpi amuwa ekitiibwa naye kwegamba kino ekifaananyi kino ekirimu Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi ne Nnaabagereka kirabika nga kikanike n'olwekyo abalina ekizibu ku mbeera eno ngamba nti beebo abategeka ekifaananyi kino abategeka ebifaananyi bwe biti n'abo ababitimba ku mikolo gy'Abaganda mu Amerika kubanga kusooka byonna Kabaka tebamukuba mabega era kyovulama nti nno Irene Namaganda yatuula bbalibbali nga takubye mukama we mabega ate kino ekyobutakuba Kabaka mabega tekiri mu Buganda wokka era bw'onooba ng'otunudde ne ku bifaananyi ebirala byonna ebikubibwa ojja ebirimu kaŋŋambe nti nga mulimu oba Kabaka ne gundi ne Nnaabagereka oba n'abakyala we ojja kusobola okumanya ku kifaananyi ekyo bw'okitunuulira ani asinza ekitiibwa kubanga Obwakabaka bulina enkola
eyabyo kubitambulira mu buli kimu. Kwega ekifaananyi kino kigenda mu maaso ne kikulaga Ssaabasajja Kabaka nga waggulu alimbire ate ebyengeri nga n'amaaso ge gakwekeddwa okuva eri Obuganda ate ng'ebigere wansi waliwo engeri nga y'ennyanja ey'ekizikiza gye birimu. Ekifaananyi ekirala kirabaga Kabaka ne Nnaabagereka ng'omu ali ku ludda olumu olw'ekisenge omulala ng'ali ku ludda olulala, ng'ekifaananyi kya Kabaka kitono mu kigero kyakyo naye ate nga kyo kiramba era nga kiri wansiko, naye ekya Nnaabagereka nga kya kitundu naye nga kinene. Kwega kitundu balagizeko okukoma ku kifuba kyokka n'omutwe nga guliko ne kugundi ne katiara akantu kakwako ku mutwe, naye nga kyo kinene nnyo ate nga kiri waggulu ku kya Kabaka. Kati bagamba nti ekifaananyi ekimu kyenkana ebigambo 100. Kati tewali muntu abeera ne bw'otabeera mu bya Bwakabaka ekyo obeera okimanyi bw'olyaga nti tunuulira ekifaananyi ekyo mbuulire ky'otegedde. Ekifaananyi kino kye mbagamba kyakolebwa era kyawanikibwa mu gumu ku mikolo gya Buganda Bumu eyogerebwako nti ya mayiga nti era gavumenti ya Uganda yegiteekamu ssente butereevu okuviira ddala ku ntandikwa bwe yateekebwawo nga n'ekigendererwa eky'okumenya ggwanga mu ggye, ate nga ggwanga mu ggye yali eweereza okumala emyaka mingi okuweereza Abaganda mu Amerika. Tetugamba nayo yalina ebizibu byayo naye ng'era ebintu ebyawamu bulijjo ate oba n'omuntu obuntu obeera n'ebizibu byo naye ne wekkiriza nga bw'oli naye n'otambulirawo mpola mu kutereezanga. Naye lwakubanga ggwanga mu ggye nayo yalina tabamiruka ye eyakuŋŋaanyanga abantu bonna ab'omu Amerika, naye yagaana okuzinira ku ntoli z'amayiga. Nawulirako nti Mayiga yali abagaana okuzannya ekitiibwa kya Buganda n'okuwanika bendera ya Buganda ku mikolo gyabwe. Kale nno bwe batakkiriziganya na bintu ebyo waliwo n'ebintu ebirala bantu bajja kubanga bakyabijjukira babyogerako kubanga obugundi obujjuvu bwabyo si bujjukira ekiseera kino naye nga byabeerawo awo era wayitawo akaseera katono n'agenda eyo mugundi mu state yagenda mu Seattle mu Texas waliwo awo gye yagenda Mayiga n'akolagana ne banne be yayinaawo ne baggulawo ekintu ekyo ekipya ekya bibi n'akandowooza ndowooza baagiyita oba Buganda Bumu North American Convention n'ebirala ebigenderako. Kaakati nga baggulawo Kabaka Foundation baalaga Omulangira Jjunju ng'ayogera amala alimba Obuganda nti Kabaka amutumye era gy'ali e Buganda alamula, naye ate mu biseera bye bimu ne tubeera nga era Obuganda bwonna bwawulira ebyo ebyayogerebwa Kabaka bamutukutte naye Namibia ne bamutwala awatali kukkiriza kwe. Bigambo byali bingi ebyatambula nti byo byennyini mu bungi bwabyo ne bonna ababyetabamu n'engeri gye byagendamu byalaga nti nno waaliwo ekitaali kituufu wadde nga okubimanyira ddala kwega ofuna endowooza nnyingi n'ebigambo bingi ebiva ku buli ludda naye kwega kiraga bulazi nti ensobi zaaliwo ate nga za mugundu. Kati ku mukolo ogwo Omulangira Jjunju yasoma obubaka obugambibwa nti Mayiga ye yabumuwa nga bane bamayiga bennyini be babyogerere n'ebbalibbali nga boogera nti ye yabumuwa, naye ye Jjunju bwe yali abusoma yagamba nti nno buubuno obubaka Kabaka bwampadde. Kati bwe yali ategeeza Kabaka ani ebyo byonna byagala okwegendereza naye yennyini yeegendereze ng'abyogera kuba abantu bamanya bayinza okulowooza nti ye yasindiikiriza embeera etali ntuufu ku Buganda. Naye bw'ati ng'Omulangira Jjunju ayogera mu maaso ge waaliwo akameeza nga kaliko ekifaananyi kya Nnaabagereka nga kiri kyokka, naye abantu abeetegereza bakifunamu okwebuuza nti foundation eyali eggulibwawo nga ya Ssaabasajja Kabaka kubanga Nnaabagereka alina foundation eri mu kitiibwa kye.
kwegamba abantu ne baagala okumanya okunnyonnyolwa bakitegeere lwaki kyagenda bwe kityo, naye ng'ekikulu kiri nti okugenda ku mukolo bwe gutyo kituufu nti nno kyanaku nti abantu mu kiseera ekyo kyennyini tebakirowoozaako kubuuza naye byonna byaba byetaaga ne mubuuza lwaki kino kibeera bwe kiti kubanga mwetaba mu bintu ebivoola Obuganda. Kati omuntu mulala ayinza ga ntwagala okulowooza nti nno mukikola temukimanyi, naye ate era waliwo n'abagamba nti bakuŋŋaanya abantu ba Kabano n'Abanyarwanda abali mu kitundu abamu ku bo nga beekwesa emmannya ne babeera nga be bategeka n'okukola emirimu egisinga obungi, kati Abaganda abalala ne bagenda nga bagoberera bugoberezi nga tebamanyi gye balaga. Kubanga eby'okubwakabaka bintu bya kitiibwa, bya mitendera mu buli kimu. Kwegamba nti era abantu ne babeera nga bagenda mu maaso okugamba nti ebintu ebyo n'ebirala bingi ebikolebwa bibaawo lwakubanga abaami abategekebwa okubeera nti nno bakungu ba Kabaka bakuba ebirayiro eri Mayiga okukola ebyo by'ayagala ye ne banne abali mu gavumenti y'ekipooli. Kaakati ne bagamba nti nekibeera nkigambibwa nti abantu abo abakirimu abasinga obungi babeera ba NRM era nga bali ku musaala ogwa buli mwezi. Kwegamba naye era ne bagamba nti nno ekibiina kya Buganda Bumu mu biseera bino kibadde kiyereba, kati kwe kusalawo okubeera nti nno waatandika okubaawo engeri nga y'okukunga okwongera okubuulira enjiri n'okusikiriza abantu, kubanga mpulira n'eggwanga mujje ate kaakati baamukomezaawo n'abeera nti nno yagenda okukola Buganda Bumu ow'omwaka ogujja, naye nga ekyo nga tekinnabaawo kwe kusalawo ne bagamba nti kabaggulewo Kabaka Foundation mu buli kitundu kyonna. Naye nga oyo Kabaka Foundation bagenze okutuuka okugamba nti batuule bamuggalewo, ate byebiseera Obuganda gye bibadde nga buyuguumeeka ng'abantu bagamba Kabaka ali luddawa. Kwegamba mu kiseera ng'ekyo ate bano okubeera nga bali mu bize okuggulawo, kubanga babadde baggulawo buli lunaku buli kiseera buli lunaku mu kiseera baggulawo ebirala. Abantu kwegamba bali mu Amerika ne mu Europe ne mu mawanga amalala kwegamba nekibeera nga bo babadde nga balaba ekyo kyekikolebwa ng'abalala banoonya Kabaka nga beebuuza Kabaka ali luddawa, Kabaka ali kuki, bali bagamba mulwadde, boogera ebigambo bingi ebirala nga bitegeereddwa kati kubanga bamuggyako n'okubeera nga yeekolera byonna byagala okwekolera, kubanga simanyi ab'eŋŋanda ze basobola okumukolera ekintu kyonna kubanga yeetamanyi byakola. Ne tuwulira nti baagala nakuteekawo Kabaka omulala nga mwe muli mu kuggula gundi bannaffe. Kwega ne mbeera nga mwetaba mu kintu ky'okuwagira entegeka ezirina obulabe ku ggwanga lyaffe Buganda ne Uganda yonna. Kwega waliwo ebintu omuntu by'ayinza okukolera mu kiseera ky'aba abikolamu naawe n'olaba nti oke, naye waliwo ebintu omuntu by'ayinza okukola mu kiseera kyali mu kugamba oluusi ekiseera ekyo kye bagamba nti timing, nti ekiseera mw'okoledde ekintu kiyinza okukuwaayo ate kiyinza okukuwagira ate kiyinza okukuyiwayo. Naye kwegamba ng'ekyo kyandibadde nga okusinziira ku bantu abali ku butaka. Nze ngamba nti abantu abali ku mawanga baleke kweyawula ku bannaabwe, kubanga nze nali ndabyeko eggwanga abantu abali ku butaka gye bayagalira ddala okweyawula ne ku bannaabwe abali ku mawanga. Amawanga agamu gakiina ekyo, ne mweyawula ne bagamba mmwe mwalinga eri nga mulya ssente nga ffe tuli eno tufa tubonaabona. Nze ndowooza nti bannammwe abali eka baba bakikoze n'abali ku mawanga Mayiga mwegobere mmwe buli omu ku lulwe. Bwe babeera nga abakungu tebakitegedde, abantu ababulijjo mmwe ababadde bagoberera mulage ekyo ekiraga omukwano gwammwe n'okutaasa eri ensi, mulage omwoyo ogwawamu, omwoyo gwa Buganda ogutaffe ogutugatta ffenna ogugatta abali ku mawanga n'abali ku butaka, kubanga Mayiga ye alina okuva e Mengo. Teri muntu afugika
nga mugagga kubanga abantu babafugira ku bye baagala kumanya abantu babafugira ku bye batya abagagga bangi batya nnyo okufiirwa bye balina omusajja omu yagamba lumu nti okwavuwala omusajja mugagga nti waakiri afa bangi batya nnyo okwavuwala naye omuntu atamanyiirwa ye muntu omugezi omugagga omugezi era n'ekyo kyennyini ekyokugamba nti nno n'amala yavuwala nakyo akisalira amagezi muzuukuke munoonye amagezi mumanye ekyokukola ku buli nkodyo mayiga ne banne gye banaabakanyugira ekirala mayiga ne banne babadde nga bafuba okubateekamu ekintu ekyo kye bateekawo ennyo ekyokugamba nti nno bamaze ebbanga ne ku butaka era abaana abamu ne balowooza nti bwe kityo bwe kiri kuba bamutunuulidde bamuwuliriza muteeka omuwala nalinga ddagala bbi temumusembereza baana kubanga ajja bagomya ayina ebintu bingi bye yasalawo ebyo bintikko byani byajja gamba abaana bamwe bakuukewo nabyo ogwo gubeera musango gwammwe kubanga mwe bakulembeza abasooka eri amaka gammwe n'eri abaana bammwe kwega ne bagenda n'abateekamu ebyo boogere n'ayogera nti kabaka ye taata wa Buganda nammwe ne mukiddamu kati kiki ekibawo nga kitaawo era ye bbaawo kibeera kive ebintu bya Buganda bikwatagana mumanyi Omungereza bw'agamba straight talk ategeeza nja kugamba ebintu nga bikwatagana nga bigenda mu layini osobola okubitegeera kati tugambe ekintu kino tukyogeddeko ekiseera kyonna netugamba nti kabaka si kitaffe baffe bwe kityo bwe kiri mu Bwakabaka Abaganda si ffe twakiteekawo kiringa ne Yesu bwali omugole omusajja abakristaayo gwe balindiridde ku mbaga y'obutuukirivu eyo njogera era nkola ya Bwakabaka ng'obukolombeze obutonde abakristaayo mummwe nkyewuunya nnyo nti ekintu ekyo temukitegeera mangu era ne mumanya obusobo bwakyo ne mukyetoolako oyo mayigo okubagamba nti kabaka kitammwe agoberera bintu bya Kinyarwanda naye manya nti nno Abanyarwanda abamu balina embeera egamba nti bakkiririza mu mazima kati ebyo nakyo muyina okukimanya n'okukyegendereza naddala bwe mubalaba ng'era balimba nnyo era nga bakwenyumiririzaamu kati engeri abamumanyi gye baayogera edda nti obuzaale bwe n'ensibuko ye entuufu ya mu bitundu ebyo era ng'abantu abo bennyini batugamba nti ewaabwe enkola yaabwe eriyo eri nti omusajja bw'afa omwana w'omukulu yamusikira era yasikira n'ebibye byonna n'abeera nga okuviira ddala ku baana okutuuka ku mukyala byonna bibeera bibye ne bw'aba nga omukyala yamuzaala kale ebyo mulina obyegendereza kubanga biyinza okujja ne bibakyusa ne bibateeka mu ngeri etakola makulu n'ebitundu eby'Obuganda n'enzikiriza n'ennono ebisigadde kubanga buli ggwanga n'ebyalyo naye ekikoze obubi Afirika eno wakati mu kunyigirizibwa okw'abakoloni n'amawanga g'abeeru atulinamu n'amawanga amalala agaagala okunyigiriza baddugavu bannaabwe nga bateekako enkola zaabwe kubanga abeeru babateerayo akabega mu kukola ejjooga eryo kireese okwekengera kw'amaanyi nnyo wakati mu mawanga ga Afirika mu nnyini ate nga waaliwo essuubi ddene nti amawanga ga Afirika gayinza okwegatta ne geetaasa naye n'aboogera ekyo teboogera ku nsonga eyo eyogga nti amawanga agamu gajooga amalala n'okugateekako olumanyiiro kati oli bw'ajja n'agamba mbu kabaka abeera tata wa ggwanga ate bw'omala n'omuwulira nga yeetadde mu biwandiiko mbu ye next of kin ye w'Oluganda addako owa kabaka okugamba avunaanyizibwa nga n'abaana ba kabaka bennyini abaana abalenzi bonna abajjeemu asigaddemu yekka ate nga yeetaddewo nti ye mwana omukulu Omuganda agamba nti n'ogwomanya enfumita tomulinda ggalula era n'omulundi guli Abanyarwanda bajja bwe batyo nga bayingirira Uganda kakati era mubalage ekkubo bayingirira Obuganda bajje nga babalimba kubanga ono kati abato tusiga nti kumulinda ggalula aba amaze okugalula n'amaanyi ge gonna singa Mayiga yali muntu mulungi
era ne bannabalamba ne bawasajja bonna ne bakagere singa bali bantu balungi singa bali n'ebigendererwa ebirungi eri Obuganda kweje emisanga abantu gye babasomedde naye ebintu bye babogeredde ate ebingi ennyo ate nga babikoze sigandi kuwaayiriza ate nga bingi nga byonna biriko obujulizi ddala obulabi bwako singa ebifo bye babivaamu dda bokka ku lwabwe ne bwe bandibadde nga balina ababanyigiriza oba basindiikiriza singa babivaamu dda bo bennyini naye okusooka byonna ye Mayiga alina kugenda wabulabe nnyo eri Obwakabaka bwaffe n'eri Obuganda bwonna kati nze nzikiririza mu kukola ng'abaatusooka ng'egamba nti Mengo Abaganda bamwesonyiwe era wamu ne Republika yaakwo Mengo gyekolera abantu bonna babiveemu ebyo byonna byakulonda byaki ng'abaatusooka bwe baakola nkuŋŋaana biki ebyo byonna simanyi ero si biki oyo kagutwala tugende babiveemu omanyi omuntu ng'abadde agenda atambula anoonya entalo ekintu ekisinga okubeera ekikulu kwe kumwewala naddala bw'abeera omuntu omu oyo kale abantu bayinza okwegatta ne bamutereeza naye bwe babeera ng'abantu nga bagenda banoonya entalo nga kisoboka okubeewala ne mubeeyawulako ekyo kye kibeera kisinga okukola kubanga bwe mubeeyawulako nga bajja kulwanagana wakati waabwe bwe babeera babbi nga babba mwe mubeegange mube nga mubeerera bbali mujja kulaba nga babbiŋŋana wakati waabwe nga beeryawo ne Bayibuli ekugamba nti omuntu omubi mwetooleko bubi bwe bujja kumweriira kale abaami abo be mbabuuliddeko eyo gye nnabadde babadde balina entegeka nti njagala malirize na kino nti bo baagala okugenda mu Tabamiruka ono ategekebwa e London babuuze Mayiga ne banne ebibuuzo byennyini bye baagala okumanya bireke kubeera nti kubanga bo nga bagamba nti singa tugamba bugambi Abaganda temukola kino temukola kiri nti oba bayinza obutakiwulira naye tugasimbagane tubagambe nti twagala kubuuza bibuuzo bwe banaba babakkiriza naye bo bagamba nti baagala babasimbagane bagende nga bawera bagambe nti twagala okubuuza ebibuuzo bino tubimanye balyoke batandike okusindikayo ebibuuzo byabwe nga bababuuza watali kukola ki kubeekwekerera osanga ekyo abantu bonna abasaliwo okugenda ku mikolo egyo singa bakyetamamu nga kijja kusalawo eggoye eri akamalirizo wakati wa Buganda ne Mengo gwa Mayiga ne banna bamutambuliramu ate bwe nawulidde ebyo nenzijukira n'abakyala b'e London bempulira abategeka Operation Tampona ey'okulwanyisa obuwangwa kweggamba nti abagendayo bwe babeera n'entegeka ezisinga okutuula awo ng'endiga ez'okuvuga obuvuzi ng'osanga ekyo oba kiina kye kiyinza okubaako kye kivaamu kati bano ebimu ku bibuuzo bye baagala okubuuza bye bino bagamba Mayiga agamba mwana wa Kabaka asooka nga bagamba nti baagala omubuuza nti omuzaana amuzaala y'ani era yeddira ki ebintu eby'obuzaale bw'omuntu kubanga Obwakabaka butudde ku buzaale n'Obuganda bwennyini buyimiridde ku buzaale ebintu by'obuzaale bw'omuntu tebizannyirwako tewali akkirizibwa naddala okusingira ddala byonna tewali akkirizibwa kweyita mwana wa Kabaka nga tali yagamba Abaganda nti nno amasiro gaakuggwa mu myaka 2 ng'ayingirawo ku Bwakatikkiro bwe baali bamuleese oluvannyuma n'agamba nti yali alimba era nga ne bwe yali abyogera bye yali akimanyi bamubuuza nti lwaki yali abalimba era ani yamugamba nti akkirizibwa okulimba Abaganda era bamubuuza nti ye Kabaka yamubuulira amazima kati agambanga nti Buganda egenda ku ntikko ng'abantu babbibwako ettaka lyabwe battibwa basibibwa obwemage eyo yentikko gy'ayogerako oba si ekyo entikko kye kiki era biyinza bitya okubanga ebyo bigenda mu maaso nga ye akyagenda mu maaso ga nti Buganda agenda ku ntikko n'ekirala baga nti ayogere eri abantu nti kituufu nti ssente obuwumbi 4 ez'okujjanjaba Kabaka zabbibwa era baani abazibba era Mmengo yakolawo ki ssente zino zigambibwa nti nno omukulu Museveni ye yaziwaayo zikole ku by'okujjanjaba kwa Kabaka era ne babeera n'ekibuuzo kiranga bagamba nti lwaki ye ne Kiwalabye Male baagaana abatakozesa ettaka eriri okumpi n'olubiri Kabaka lye yabawa erya Ministers Village bwe baaliise bwe batyo kati era ne bagamba nti Abaganda
baali batadde amaanyi bonna ng'era beegattidde mu kintu ky'okukola federo nti ye mayiga n'abagamba nti bagende bakole bukozi mirimu gyabwe balime bakole ekino ebyo ebirala byonna federo tegenda kuteeka mmere ku mmeeza naye ate mbamuwulira ennaku zino ng'atandika obbagamba nze nabagamba federo yeetaagisa biki ne babuuza nti kaakati yakizudde nti kaakati federo egenda kutandika okuteeka emmere ku mmeeza era etya enno n'egamba nti kabaka tabeera na musigire bamubuuza mayiga lwaki ayimirirawo n'akola ebintu kabaka byakola emirimu ebigundi ebintu kabaka byateekwa okukola ng'okuggulawo emikolo egimu ng'okuggulawo emipiira n'okugigala lwaki ayimirira n'abikola obuyinza abujjawa abeera ajooga baganda okwefuula nti nasobola okubeefuulirako kyonna kyayagala ne bamubuuza nti ajjukira omulundi omulala gwe yanyoomoola kabaka mu bigambo bye abambowa ne bamukuba ekigwo ne bamusiba emiguwa ng'owekitiibwa Mulwanyammuli ye yamuliyirira ente era ne babuuza n'ekibuuzo ekirala nti ebyogerebwa nti yeegwanyiza muka embuga abyogerako ki kubanga ekyo kintu kikulu nnyo mu Buganda kaakati mu kwogera kwa kabaka yagamba nti obwakabaka bwaddawo naye waliwo abatabwagala temubongoota n'akomawo n'agamba nti waliwo abakoze ebintu bingi ebyokukyamya abantu tibakoze bintu bingi ddala naye nze kati mbadde ŋŋamba bano abagenda mu mikolo gy'amayiga ne banne beebuuze oba kaŋŋambe bawandiike wansi olukalala lw'ebintu bye basobola okugamba nti ebyo nze mbikkiriza naye ekyo ne bwakikola nga nti kale era nsigala nkyamuyita mukulembeze wange era mu Buganda era nga kyakola kikyankolera era nga mulaba nti byakola byakulwa bulungi bwange n'abaana bange n'ab'enju yange ne bakadde bange kwegamba nti kyetaaga buli muntu n'osala olulayini n'ogamba nti obujega mu kutegeera kwange we butandikira nti kino kisusa nti bino wano koma wano ebyo kale kati okutuuka nedda waabanjegawaza kubanga gwe abantu ne muwulira nti bookyezza amasiro ne bajja ne basaba abantu ssente ne bazibawa ne muwulira nti bazibbye baziridde ne basaba endala neera nga bwe bazirya Mayiga n'atandika n'okuyimba n'akayimba tukikole neera tukikole neera nga bwe muziba bwe bazirya bwe muziba bwe bazirya ate mugenda okuwulira mbwembwa n'ekkapa zitambulira mu kibira nti era ne bakama bammwe enkuba ebakuba bannange abantu abo bassekabaka abo baawaayo obulamu bwabwe baafa nga bakimanyi nti ekintu kye balimu kya bulabe kyakufa ekyo kintu kikulu nnyo abantu okufiiririra abalala ekyo abaganda mwenna mwandibadde mukirwanira okubeera bassekabaka kikulu nnyo naye okubanga baawaayo obulamu bwabwe ne bafa tusigale nga tulina we tukyabeera mugende musome ku byafaayo ebyabakabaka abalala bwe baakolanga naye n'owulira nti abalambuzi babatwalayo ne beerolera ebifo ebitankule ebitali kweganga bano bajja abantu b'amayiga ne bakola byonna bye baagala ne baba nga tebakuuma bifo nga bya kitiibwa nga bwe byabeera n'owulira nti nno ne wabeerawo olukwe lw'okubaziikulayo bassekabaka era nga bamayiga be babirimu kyokka ng'abalangira n'abange mbejja babagobayo nga n'abazaana babakuluusanya abaliyo tebasobola kubeerayo kukola bintu byabwe bye bandikoze mu butuufu bwabyo naye ng'ate n'abaseerera n'abalangira n'abambejja babagobayo tebabakkiriza kuterekebwayo kuno kukutula mbika kuno kugoba bantu ku ttaka bantu kubabbako ssente mu bukyapa mu ngalo ngera ng'okyagenda ng'osugumbiza bannange mwagala ki ng'okyagenda kiki ddala mwagala ki ssente kyezo ze babawa bagamba nti babawa ssente naye n'obeera nti nno gwe toyina kyonna kigambo ky'olowooza ga nti eggwanga lyange liri litya nze nsaba buli omu alowooleza ensi ye kubanga mmwe abaganda mummwe mwemanyi mmwe mwesikeeyo mwekka muleke abaaka bano basigalayo ensi ebalaba agambe nti akabano kaako era buli muganda aliyo afuna engeri gy'ategeeza ku banne asobole okumanyisa banne nti nze nkola bwe nti annyonnyole ne lwaki akola ekyo ky'akola
ate nze mbadde ngamba nti nno Abaganda abali ku mawanga mwogere okutegeera ensi mwe mwasenga engeri gye bakolamu ebintu byabwe, kubanga ensi ezisinga nkambwe ennyo ku ttaka lyayo ne ku mbeera zaayo n'okukuuma obulamu bwazo nga bwe buli. Bwe mubitegeera obulungi kibaweesa ekitiibwa ne mu bantu abo aba abasenza, ate nga nammwe muyiga ne mutegeera ngeri kinammwe gye muyinza okweyisaamu n'okukuuma ensi yammwe Buganda, ne kibajjeko okujegawala nti olw'okubanga muli wala muve mu ku ebyo nti nze nsiiba nkola sifuna budde, kubanga bw'olinnyuka ogenda kusanga ng'eka tewakyaliyo. Kati kambaweeyo na kino okuva mu kitabo ekitukuvu kikulu nnyo nno ne bw'oba tokkiriza mu kitabo naye kigezeeko olabe kigamba bwe kiti Yakobo essuula esooka olunyiriri olwokutaano. Naye obanga omuntu yenna ku mmwe aweebuka mu magezi asabe nga Katonda atamma awa bonna so takaayuuka era galimuweebwa. Ate mu Matayo essuula ey'okutaano 29 okutuuka ku 30 olunyiriri, obanga eriiso lyo erya ddyo likwesittaza liggyeemu lisuule wala, kubanga kye kisinga obulungi ekitundu kye kimu kizikirire, omubiri gwo gwonna guleme kusuulibwa mu Geyeena. Era obanga omukono gwo ogwa ddyo gugwesittaza gutemeko gusuule wala, kubanga kye kisinga obulungi ekitundu kye kimu kizikirire, omubiri gwo gwonna guleme okugenda mu Geyeena. Kati bwe kibeera nga ekitundu ku mubiri gwo osobola okukyeggyako ne Mukama Katonda n'akuwagira mu kyo, ate omuntu omulala bw'aba nga yakwesittaza, muboole abantu abakyamu musobole okwetereza ku lwammwe, ku lw'aba abasooka n'abalijja. Embulire tefa yonna, ekisinga obukulu mukole ebyo ebinaaganyula abaana n'abazzukulu bammwe, muleke bakolera bintu bya ttima, era muleke okukola ebintu eby'ettima ne ku lw'abaana ba Buganda bonna. Muleke okukola ebikolwa ebisiraanya abaana n'abantu bonna abalijja okutuuka mu kuyibwa omusaayi, ne mu kiseera kino kyonna, ne mu kiseera kino kyennyini okusiraanya abantu, okusiraanya abaana, okusiraanya abazzukulu, okusiraanya abantu abaliwo kati, naddala abantu abakulu mu kyewala ennyo ekiyinza tubeere nga tukola ebintu bye tuyinza okulaba nti nno bitangira obuzibu okweyongera n'okusajjuka. Mukama Katonda atusaasire. Amiina.